Kati omwana oyo yatetenkanyanga ye okuja wano kuba ekyeyo. Nga tewali amuyambyeko. Kati ngaddira abaana be abalekera maama basoma. Ngera abawala byatera okukola. Kati mubalekera maama ye yatulaze nti yamekinganga sure nti aweereza school fees n'aweereza buli kyetaagisa nti maama yalwazanga omwana buli luvannyuma lw'ennaku ntono. Nti omwana mulwadde weereza ssente. Omwana mulwadde weereza ssente, omwana mulwadde kola ki? Weereza ssente. Kati omuwala ng'afubanga bw'asobola ng'aweereza maama ssente. Naye ng'ate yakiteekawo nti buli mwezi oluvannyuma lwa mwezi maama muweerezayo emitwalo 10 gya bigwa bitalaze. Nga maama. Omwana alwadde. Nga maama teziri ku school fees, teziri ku kiwabula nga azimuweerezanga maama kubanga alabirira abaana balina ki? N'abaana. So amalowooza go njaga kuwa kabitono. Maama n'atikako omwana ono embeera ey'amaanyi nnyo nga buli kasente kaakola ki? Akamusaba. Omwana bwe yeesikamu maama ayogera bingi akonima. Ojja kufiirayo, njagala kino kikutuukeko, oganye okumpa ssente, ondekeredde abaana oba nsuulidde. Naye ng'omwana ayogera akaaba agamba maama muweereza lwansaba ssente nzimuweereza ate nga nyina ne 10 lyemmuwa. Etaliko nti ki oba ki. Kati omuwala munnange abaana bano abakola mu nnyumba z'abawala bwabwe bayita mu bintu bingi nnyo. Kati osobola okulemererwa okuhandolinga situation gy'olimu wano mu kiyumba gy'okolamu. Pressure gye bakussaamu wano mu nnyumba n'ogattako ne pressure ya mama ey'ewaka. Ekintu okwetta si kintu kirungi. Si kirungi n'akatono tukivumirira. Naye omwana oyo bw'omuteeka omumirako mu ngatto ze. Kyabaddemu kibala kizitomuuko. Abamu bagamba nti maama ono ayinza okuba ng'alina ne kiyakola omwana. Amannya yenze Nyondo Rosette era nga mbanjulira ekizigo kinene ekya Nyondo Glim. Ekizigo kino kikuyambako okuba nga ate okiralinga face yo embalabe olina black spots oba binnamakula kikuyambako ate okuba nga okiryalinga skin yo nebeera ng'erabika bulungi nnyo. Tekyeruusa wabula kikuleka ku nnomo skin yo. Gwe naye yali kyetaaze osobola okuyita ku namba y'essimu 0524680778 waneeno mu UAE. Ate gwe ali e Uganda tulina branch erinnya Nama. Osobola okuyita ku namba y'essimu 0775150811. Nkujjukiza gwe omulungi atulaba nti tuli ku Farukwan Sons. Batunda ebintu ebikozesebwa mu nnyumba byonna. Oyagala bibajje bitanda dining, oyagala ntebe ennungi za class ziriko, oyagala wardrobes ez'omulembe, oba oyagala duvet, bed covers ez'omulembe, oyagala kibitanda bine bitagwamu bitagombe bitalumya mugongo byonna. Farukwan Sons basangwa kibuye ku Ntebe Road bali opposite ne Petroske okumpi ne Keti Motors. Genda obakubire kusima namba za simu ziri wansawo yogerako nabo. Jango lambule, jango gule. Tuwanyiza mu International Conference ku Healthcare and Social Work. Egenda okubera u June nga 21 paka 22 mu Ontario Science Center, 770 John Mills Road, North York on M3C IT3. Gumulomo gulinti Health in a Social Perspective. Ubugenda kubera international delegate ojja kusasula Canadian dollars 4 ate local delegate Canadian dollars 3. Matino conference tesosola tujja kwaniriza bamama, batata, bakadama, babankazi, aba human resource, ba artisti, buli muntu akola mu bantu, betuyize ba social workers, gamu healthcare, ba doctors, ba nurses, ba caregivers, ba RPN, ba counselors, ba ARN, ba PSWs, na bonna abantu abakola mu bantu ba social workers. Okumanya ebisingawo kuba plus 647-702-2922 oba plus 1-377-288-9862. Platinum Wellness Spa offers therapeutic massage services complimentary with sauna and steam bath for your full body cleansing. You can now get a Swedish massage, hot stones, sport massage, aromatherapy, salt ability hot stone therapy, Moroccan bath hammam, jacuzzi, and many more therapeutic massage varieties. We are located along Lukuli Road near Teletubbies Primary School, off Rumala Access, Kongebuziga. Call us on 0708-842-821. Amanyanze Nsuga Mustafa, nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited. Tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okwenjawulo. So olwaleero
tuli wano eno nga tuli nkola biodigester. Ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba nti eno parking lot. So eri wansi eri parking lot eri mu basement. Leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe kino kyonna nga wekinaabeera. Wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu. Atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230. Enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp. Morris Cakes and Events Limited bakola cakes eza birthday, okwanjula, baby shower, bridal shower, mu buli design yonna gy'oyagala, traditional cakes n'ebika ebirala. Kosa n'okutegeka emikolo ne girabika bulungi. Basangibwa wa Kaliga okumpi n'akatale k'aba veteran ku namba z'essimu z'olaba wansi awo ku call ne WhatsApp. Kola order cake kutuukako yonna gy'owangaalira. Nyondo. Kapyaki. Olistede. Ndisede nnyo. Olabe nti ku mutimbagano wetulinnya lete tugenda. Muli b'amaanyi. Kaddata gwe mukozesaako obukozesa. Okitegeera kakodyo. Tulumbye Nyondo, obulamu bugamba ki? Obulamu si bubi. Abakwetolodde bali batya? Si babi mpozi mweyo. Omwana waffe first born. Ayavula kati. Gwe abaana nga bakula mangu. Ayabala mu lubuto. Omwami ali atya? Omwami mulungi nnyo. Okiggumiza? Talina tabu. Nkube bw'enduulu oba nkubewo fireworks? Nkube enduulu, nkube fireworks? Fireworks yasinga. Yakimala? Tukisoosowaze. Wali ku Burj Khalifa? Yep. Naye nga Dubai agamba ati okutwalize wamu? Dubai si mubi. Nga newankubadde challenges tezibulawo. Ya bibeera mu bingi. Naye nga gwe ng'omuntu. Alhamdulillah. Waliwo ekikusoomooza? Waliwo akyankalanya? Sina tabu. Sina tabu yonna, smile ongiraba. Nkyali okay. Nalabye nga oyina waawo ku nseenene. Ene waffe zaggwayo mumuzifuna mutya? Enseenene zino omukulu yazireese. Azijja waffe eno nga zaatuggwako dda. Mbadde saagala nzikulire mu maaso. Munnange. Dubai yakisoosowaza muganda wange. Amagi bagakola bukozi nga nkoko si yegabiise ge bayitanga plastic. Amagi? Yes. Ne mugalya? Bagakola. Ne mugalya? Kati wano mu Dubai tewali kitakolebwa. Leka naawe. Amatoke ga plastic mwegali saagala nkulimbe. Lwakuba bwe wajja wamalayo ebbanga ttono. Muganda wange wane Dubai. Tewali kitasoboka. Bazikola mu ki? Enkuba eyawa nayo batonda ntonde. Batonda ntonde? Batonda ntonde. Bagitondawo butonzi. Yes. Ekintu nga mwakiteeka ku level ndala nnyo. Kati enseenene bazikola mu ki? Ate muganda wange nze nkubuulye mu kibo batuukidde okukola amagi n'olikuba n'olyasa n'olisiika ate enseenene ki ekigaana. N'obidda n'oppirya? Yes, tulira ddala. We n'abanzija nja kujja nezange. Kati kyoba omanya? Wano tewali kigaana. Buli kimu kiggwa. Ndifeewa bwe tuba ne seasons e Uganda, kati eno season ya nseenene, eno season ya nswa, wano tebamanyi ebintu bya seasons. Batonda butonzi. Enseenene bazikola, enswa bazikola, bwe bagamba nti katutagayo enkuba, tutagayo ekire, bakikuyetinga. Netonya oba etonya leini ne bagamba muno mwaleini ketonye Dubai, basala kaima bwe bati. Nga mwetiimye. Sente. Bagamba eddungu lyokya. Kiri kitya? Byo lyokya. N'akaseera kwe wajjiramu lyayitandise okuba nga likakkanamuuko. Nejangu mu kuva mu Gwokubiri mpaka nga mu Gwamusanvu awo. Bazijukira wakavene emyezi mitono. Tuli mu winter right now. Yeah. Yenjawulo eyo.
Yes. Soko mbulire biri ku ground nga sina kubulya biri Kampala kyekiri awo biki ebitambula eyo. Waliwo omwana gwe nalabyawo nga bagamba yetuze. Ya omwana oyo bamuyita kyewunyisa nti walinnya lyange Rose. Ye Rose. Ya naye nga oba simanya abise oba Abseid linnya liri awo naye nga Musoga. Kyekyamuviiriddeko okwetuga. Twafunyeko voice notes ez'enjawulo yali ayogera yenga ziva mu kamwa ke. Okusookera ddala muganda we yasooka okuva yali Saudi Arabia. N'abakawo emboozi gyanyumyako. N'agamba nti muganda we Rose yajja mu Dubai okukolera wano okubeerawo ekyeyo. Ng'agenda Saudi Arabia. Ate kugenda Saudi Arabia kati Rose yo okujja wano eno ndowooza n'afuna obutakkaanya ne maama batya y'omwana n'amala voice notes zalinkinga ng'akiraga nti yalinga communicatinga ne maama naye nga maama takola ki tamutegeera. Naye ng'ate mu kunoonyereza okwange kye nategeddeko sigamba nti maama nti oba step mother wabula a real mother. Maama we owa ddala. Maama amuzaalira ddala. Kati omwana oyo yatetenkanyanga ye okujja wano okuba ekyeyo. Nga tewali amuyambyeko? Kati ng'addira abaana be abalekera maama basoma. Ngera abawala byatera okukola. Kati mubalekera maama ye yatulaze nti yamekinganga sure nti aweereza school fees n'aweereza buli kyetaagisa nti maama yalwazanga omwana buli luvannyuma lw'ennaku ntono. Nti omwana mulwadde weereza ssente. Omwana mulwadde weereza ssente. Omwana mulwadde kola ki? Weereza ssente. Kati omuwala ng'afubanga bw'asobola ng'aweereza maama ssente. Naye ng'ate yakiteekawo nti buli mwezi oluvannyuma lwa mwezi maama muweerezayo emitwalo 10 gyabigwa bitalaze. Nga maama. Omwana alwadde. Nga maama teziri ku school fees teziri ku kiwabula nga azimuweereza nga maama kubanga alabirira abaana balina ki? N'abaana. So amalowooza go njaga kuwa kabitono. Kati omuwala nga maama buli kadde amugamba weereza ssente kati omwana agezaako omunnyula nti maama naakakuweereza essente ate era mpeereza essente nga sirina. Kubanga abaana bakola mu biyumba ne bakolya obusente mu butono era omwana Kadama omwana akola mu kiyumba wano yakyasinza okufuna akasente akatono. Naddala bano nkola mu nnyumba ya muloko omuwala owa wano. Sente ziba ntono. Kiraba? Sente ziba ntono. Abafuna batera kufunira mu biki? Simba wakati abatera okufuna ssente mu mirimu era bafunira mu biki? Abatera okufuna ssente zitegerekeka? Abatera okufuna ssente zitegerekeka mulimu bano abantu bakola mu company nga bali mu offices. Kuba nti oyo solumusanga afuna omutwalo oba mitwalo 2 bukadde 2 bukadde 15 bukadde 10. Kitegeeza Dubai waliwo ssente. Kati bano balina bano bakola mu offices abalina ku mirimu egitegereka bafuna ssente zitegeera. N'abasecurity abasecurity bali mu bukadde nga 2.5 ekinene ennyo. Sibe bali awo. Bali awo si bubi nnyo ate si bulungi just bukadde 2 nga kitundu awo. Okay. Babubuuka. Katuddeyo kwakola ew'omuloko. Yes, ntunda kwakola ew'omuloko ojja kumusanga afuna emitwalo 8 oba kadde kamu oba oluusi kamu nga 2. Ezo zisembayo obungi zibadde okola mu nyumba y'omuloko ng'oli mu fumbi. Nga tuwena experience nga toli pressure. Okay. Kati omwana oyo aba aweereza maama ssente naye nga maama abeera ateekawo embeera omwana yalwadde omwana yakoze eki? Yalwadde. Kati maama n'ateekako omwana ono embeera ey'amaanyi nnyo nga buli kasente kaakola ki? Akamusaba. Omwana bwe yeesikamu maama ayogera bingi akonima. Ojja kufiirayo njagala kino kikutuukeko oganye okumpa ssente ondekeredde abaana
oba nsuulidde naye ng'omwana ayogera akaaba agamba maama muweereza lwansaba ssente nzimuweereza ate nga nyane 10 lyemmuwa etaliko nti ki oba ki kati omuwala munnange abaana bano abakola mu nnyumba z'abawala bwabwe bayita mu bintu bingi nnyo kati osobola okulemererwa okuhandolinga situation gy'olimu wano mu kiyumba gy'okolamu pressure gye bakussaamu wano mu nnyumba n'ogatako ne pressure ya mama ey'ewaka ekintu okwetta si kintu kirungi si kirungi n'akatono tukivumirira naye omwana oyo bw'omuteeka olumirako mu ngatto ze kyabaddemu kibala kizitomuuko kubanga omuwalabu alina engeri gy'akuvugamu n'akusa ku pressure nga tossa kyokka emirembe gye wandifunye waka mama n'akugumyagumya n'ayogerako obulungi naawe ate naye n'akufuukira ddala kibawalula ne bitabuka tosobola kusabayivinga kiraba nkulaba bulungi kati omwana ye embeera gye yagatta eya wano waakolera n'agattako neya mama n'okumukolimira abamu bagamba nti maama ono ayinza okuba ng'alina ne kiyakola omwana okutuuka ku ekyo omanyi abantu baba n'ebintu byabwe bino ebyekigandaganda oba oliawo wangi so omwana okutuuka ku kwejja mu bulamu bw'ensi yagasse embeera yakoleramu ne maama kyamutuusizzaako naye ng'okusingira ddala pressure ya maama n'okumukolimira omwogerera obubi owulira maama ayogera ebigambo bingi nnyo amukolimira omwana n'atuuka ekisa n'awulira ng'akoze eki ng'atendewaliddwa ng'akooye kooye kankole ki kanejjewo neyejjawo kibi nnyo era nanoonyerezaako akatundu ako naye bangambye nti omwana webadde alintina abadde mu Dubai Saleni siwa naye nga saafunye bulungi location nga omanyi nti abantu bo bakweka nnyo amawulire agafaanaganako bwe gatyo kale bakweka nnyo so saafunye access kutuuka mu kifo ekyo nange n'ekireka awo wabula n'empulya buulizi bibadde bitambula ku social media amaloboozi ga muwala mu mbeera efaanaganako bwetyo Dubai ebadde etera okufunako ku kifaananyi ekifaanawo ekityo okuba badde mmanyi biri Saudi Arabia ne Dubai weebiri kubanga Dubai ekuŋŋaanya buli kika kya muntu okuva mu buli nsi yonna kati abali muno si be baloko bokka bannansi bokka mulimu n'abawalabu okuva Saudi Arabia abasinga wano nga weebali mixture so abawano embeera yaabwe balinamu kaako obuntu abawano yes kati waliwo bano batuva Omani waliwo bano batuva Saudi Arabia tuva wawa kati bajja ne basenga wano ne bakola mixture yes nkufuna bulungi bwe bajja nayo of course bagenda ba treating the same way they've been treating them there babeera bajja n'embeera zaabwe ne bagikaringa on okay so kati eyo embeera y'omwana ng'akola ki ng'ava watumbula mu bw'ensi alabye nga pressure ekyusse tagisobola ng'esusse kuva ewaka ne waka waakolera nga nasobola kikola kiwanirira process ey'omuntu eyettidde ku kyeyi etera kubeera etyo obadde wagigobererako kuba kati wane waffe Uganda wewettidde bakwanguya mangu okuba nga bakuziika kwegamba kiba kive kiba okitegeera kwegamba ensonga eyo bagitwalira ddala nga kyabulabe nnyo eri society era omuntu oyo batera n'omukubamu ku miggo eyo kibeera kitya waneeno bamukwata ne bamutwala mu ddwaliro ne beekebejja then ne baproviding eno gundi bagiyita postmortem report yes yeah then ne bagifulumya do abadde yeetuze naye era bagifulumya okay ne batereka omuntu oyo mu fridge then ne boogera ne famire y'omuntu oyo oba nga balina obusobozi obutika omulambo gudde ewaka okay bamutike bakole ki bamutwale oba tebabuyina wano waliwo ekifo ekizikibwamu abagwira kyateekebwawo gavumenti eya wano okay
era nga tokisasulira oba temukisasulira kumuteekamu eba limbo wabula ebeera limbo tugite bwe tutyo nti singa family ebeera elemereddwa okwafodinga ssente okutransportinga omulambo okuva wano paka waka guzaalibwa baba balina okuwandika leeta ekkiriza gavumenti wano okuziika omuntu waabwe bwe banga esobodde then ne bakola process ne bamupima muzikiro ne bamuteeka mu kintu kye baba bino mutwaliramu ne bakola ki ne bamuleeta Uganda bamuweereza yes naye nga jjukira omulombo guba gwa bbeeyi muuko okuguza e Uganda mu miliyoni 15 okusinga omuntu omulamu yes we nali kaawe Dubai nalaba abannayuganda nga beeyisaamu akabbo nga bagenda bayita mu areas ewakuŋŋaanira abannayuganda nga balina munnaabwe yali afudde awo omusuubuzi kono olina kye wawuliddeko abaddewo enteekateeka efaanako weetyo oba enteekateeka eno y'abana abali eddeira ne mu bayitawo batya wano ewali abannayuganda enkola eyo eri awo wokkawokka oba newalala etuukayo enkola eyo eri buli wamu singa omuntu abanga abadde wabweru naye abaana batera okubeera mu biyumba kizibuwalamuuko nti mu biseera biri abazadde b'abaana batera okutunoonyangako ngaffe bwe batunoonyangako ngaffe abanyondo media twakwatanga ekitabo ng'ekyo nekitangako mu bantu waba nga batuwadde olukusa nga bayitaaga okuzayo omwana waabwe waka twatambulanga mu bifo eby'enjawulo ne tugattako ke tulina nga n'abazadde baleese era kyahapeningako ku mwana omu eyali omugenzi baali bamuyita Sophia n'addayo ewaka ne bamuziika yes kati kwono sinabakuulyako nteekateeka yonna sinamanyako naye nga bwe wakiwulidde nti maama yabadde n'embeera embi n'omwana kati susuubira nti waliwo enteekateeka yonna okuzaayo omulambo e Uganda so twalirabanga omugenzi aziikibwa eyo bye baziika buzisi bwokya bakola batya baziikira ddala nga ffe bwe tuziika mu musenyu basimamu ekinnya ne bakuteekayo abapataani be basima ne bakuteekayo ne bakubikka bakusimira ekinnya nga ekinnya ekyo basimanga kya muntu omu oba bamala ne baziikayo n'abalala kiba kya muntu omu kiba kya muntu omu ne bakuteekayo so bipya ki bye waakafunawo nga tuva ku mbeera eyo waliwo ekipya kyonna nga tuvudde ku mbeera eyo then amannya nze Nsuuga Mustafa nkola ne Alihira Holdings Uganda Limited tuli bakozi ba biodigester wamu n'okuzimba okw'enjawulo so olwaleero tuli wano eno nga tuli nkola biodigester ekyenjawulo ekiriwo nti yo eri mu basement wakati okusinziira nga bulijjo abantu mu kiraba ti eno parking lot so eri wansi eri parking lot eri mu basement leero tukoze size y'abantu 5 ng'era erina capacity okusavinga ekizimbe ekiro kyonna nga wekinaabeera wano eno ng'era emigaso gya bulijjo gya biodigester tebagenda kunuunamu atwetaaze ku namba z'essimu 07017669992 ne MTN 0789224230 enamba ezo zonna kweziri ku WhatsApp